waliwo obusambattuko obwabalukawo nga 16 omwezi oguwedde mu tawuni kanso y'e Namasala mu disitulikiti ya Omwalatar obwaleka nga bangi babutapuse ng'olutalo wakati w'abalango n'abaluuli abali mu kitundu kino. Kyokka kizuuse ng'obusambattuko buno bwali bwekuusa ku nkaayana ku ttaka. Kino bwe kyazzeewo nga Katusabe agenze lango agamba aclaiminga ettaka lye kuba abaluuli baali lango mu myaka egyo aclaiminga ettaka lye abalango ne bagamba nedda ekyo tekisobola kukola ki kubeerawo. Kati kyova olaba babadde bakitadde nti abaluuli n'abalango be babadde balwanagana. Ensonga endala, Juliet Katushabe ndooza ye mufere nnyo mu by'amataka kuba n'ezengebe gavumenti yamusasulira. Ate engeri bwe kiri nti e Namasala waliyo bye bavumbudde nti balina omunnyu, waliyo n'ebyamaguzi ebirala nga amafuta. Okusinziira ku Minisita wa Gavumenti ezebitundu Raphael Magyezi, abamu ku bantu ba famire 12 ezitudde ku yiika 10 beegugunga nga bawakanya okumala gasindiikirizibwa oluvannyuma lw'omukyala ayitibwa Juliet Katushabe okutegeeza ng'ettaka lino bwe liri erirye. Magyezi agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ebikwata ku mukyalo ono. Ka Gavumenti tugenda kubuuliriza Katushabe Juliet yaani genda kumunoonyerezaako ne balooya be n'engeri gye beeyisizaamu mu kitundu. Ate abo bakoze emisango nabo tujja kubanoonyereza tulabe ekyokubakolera. Mu kiseera kino gavumenti ebadde tennavaayo ku byakwirira abantu abaayonoona ebyo ebintu byabwe mu busambattuko buno. Obw'ekitundu ekyo eky'e Namasala atwalibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe kubanga yabeera yeeyitiriza ebbaluwa baagiwandiikirayo balooyazi n'atandika okwagala okonvininga meeting ya sipaake ng'omuliro ogenda okukakana ng'abantu baffe bafiiriddwa ebintu byabwe. Era tugambye nti olukiiko olw'ebyokwerinda olukuli wa RDC wa Omwalatar lubeere nga lukompilinga lisiti y'abantu abo bonna abaafiirwa ebintu byabwe. Gavumenti eveeyo ne statement abantu abo bagenda kukolebwa batya. Kyokka wakyaliwo okubagana empawa wakati wa gavumenti n'abakulembeze mu disitulikiti ya Omwalatar ku ky'okuvunaana abeenyigira mu bwegugungo buno. That investigation should not be given high-handed gloves. Prosecution at the time be stayed or to allow social integration between the communities of Lao and other dwellers in the communities of Lao, because prosecution at the time would spark or would engender. Two things we have to separate. There is the issue of social cohesion and good neighborliness, getting people to work together. But that's different from a crime. If you beat somebody, don't hide behind, we need to work together. That's different. E Nakasongola waliwo ekibinja ky'abeggwanga ly'abaluuli ekibadde kiteekateeka okwekalakaasa nga kiwakanya obulumbaganyi obwakolebwa ku baluuli mu busambattuko buno, wabula kitegeerekese nti ababadde bakuteekateeka bakkiriza okubiggyamu entamu.